aya basi enteekateeka nga bweri kyekivulu ky'omukulu gwe bayita David Lutalo 29 enteekateeka zonna nga bwe ziri zigenda kubeera Lugogo kyekivulu kye tulinawo kye bayita Nalongo concert mu ggwanga Uganda kyekigenda okuba ate nga kyogebwako mu byafaayo kati enteekateeka zigenda mu maaso nnyo era nga wiikendi entandikwa ya wiikendi basobola okuba ate nga tiketi baziteeka katale twasobodde okuba ate nga twayogeddeko n'omukulu ono manager wa David Lutalo ali mu nteekateeka z'ekivulu kino omukulu gwe bayita manager gwe bamuyita DJ Nasa omukulu oyo asinga okuba ate nga atambuza ensonga z'ekivulu ekya David Lutalo temulimu mbu promota bano Abitex Akina balunywa bajaa nabo balaba bulabi bajja kuyingira buyingizi David Lutalo ekivulu yakirimu kati mu nteekateeka eno omukulu ono avuddeyo nga yeemulugunya ku basponsor olw'ensonga nti basponsor bangi nnyo mu ggwanga Uganda waliwo abavaayo ne babuukira abayimbi abavudde ebweru w'eggwanga ne abaana enzaalwa bwe bategeka ebivvulu tebabalowoozaako wadde n'akamu era avuddeyo ng'akukkuluma naye agamba kyonna bwe kiri ye David Lutalo endongo agenda gikuba 29 bwe kigenda okutambula bwe tuba nga tulina eŋŋombo eyagambanga nti buy Uganda build Uganda kye baatugamba bubu buy Uganda build Uganda kinatandikira ku bantu abakola ebintu ffe ne tubigula nze saawa zino z'olwokugamba nti ekindeeseza tiketi amangu ntuukire n'omuntu nti kyenkola oba kyentunda kitunzi njagala kituukirire eri omuntu nga tafunye buzibu ne kampuni ezo bwe ziba zirowooza nti okuvujjirira abatali bannayuganda bebafuniramu ffe tuliwo okulaga muntu nti omuntu asobola okukola ekintu kye everyday every time nange essaawa zino nga bwe nkutuukirira amangu nange nandituukirirwe mangu pakati enteekateeka zigenda mu maaso navudde ne ku levo y'okuteekateeka kati njala kukakasa ne batugamba nti endongo yankya ne batugamba nti enkya y'endongo kati nze ndowooza babaleta bakyusemu mu polisi zaabwe naye ebyo byabwe kitegedde oyo nno ye manager gwe bayita DJ Nasa amanenyi ga David Lutalo enteekateeka z'ekivulu agamba nti enteekateeka egenda kuba y'amaanyi nnyo era ekivulu kigenda talaaga eggwanga Uganda yonna gy'oli Lutalo ajja nebaza bannamawulire mu Uganda mwenna buli awaayo akadde n'akwata ebintu ebiyamba ku bannayuganda n'abiwa bannayuganda nebitambula tulina ekivulu ennaku z'omwezi nga 29 si wokka we tuli ennaku z'omwezi nga 29 tuli Lugogo cricket oval era nkubuula bannayuganda mwenna abaddigize ne bannakampala tugwere Lugogo tugijjuze ekyo kyo tukiteeka awo ennaku z'omwezi nga 3 tubeere kukolini omukono ennaku z'omwezi nga 1 tubeere mu Greater Masaka 1 October tugenda kubeera ku Maria Flow sinza kuva wano nga sogedde ku bannamasaka muli bangi naffe tuli bangi nze mpozi mbeera munnabuki munnakyadondondooza naye kyonna kyekiri eyo wiiki esooka ngikuwadde nkowoola abawagizi ba music wa Uganda tebiriimu nti no David Lutalo yekka David Lutalo agenda kwerekebwako cream artist oba cream wa Uganda tetusobola kikola feka naye ate bwe twagala tukikola naye bagamba agali awamu twagadde tukuleetere kyetuleeta nga ate ku luno kyanjawulo kitegedde manager yayogera David Lutalo enteekateeka eno abayita abategeeza nti yonna enteekateeka agenda kuba live band lukoba ku lukoba okuva yatandika okumuwagira yonna agenda kuba ate nga atalaaga egenda kuba nga tukuba live tusobola ate kubeera nga batandise industry ngituddemu kuva 28 paka kati nkuba live so manyi kiki kitegeeza nga 29 ku cricket oval omwezi guno gwennyini gw'omwenda mujje bannange cricket oval mukeereeko team David Lutalo abavuzi ba David Lutalo mbaagalawo nga bukyali nnyo mwadde omuyimbi wammwe David Lutalo nga asatu tugenda kubeera mukono nga 1 Masaka nga 8 nga 6 Kyotera sibuze yes nga 7 Mubende 14 Mbarara bannange binaye tugenda okubeera Siyana ne Walala Kayunga yonna bannange tugenda kujja endongo ekaabe nga bwe mugimanyi kitegedde ndowooza ly'eddoboozi eritalyemba David Lutalo nga bategeeza byonna enteekateeka nga bwegenda okutambula David Lutalo era avuddeyo nga yeemulugunya waliwo abakulu abatambula ndowooza mutera obbawulira nti Junior Chameleon, Junior Kenzo, Junior Saha, Junior Lutalo
ategeezezza nti agenda kunyiigamu katono kubanga abantu abo bakosezza nnyo bangi abayimbi ensobi. Wiiki ewedde waliwo omuyimbi yeeyitanga maneja wa Jamal ng'agezaako kuba ate nga abantu abalimba nti ye maneja wa Jamal mu nteekateeka eyo. Kati ne David Lutalo agamba awooninza bagezaako kumugegeenya. Ataddewo n'ekirabo gwe bw'olaba yenna agegeenya David Lutalo ogenda kufuna ekirabo kubanga bano baagala bamalamu kubanga emirimu mingi bagitwala nga abamanyi baleese Lutalo kumba ate si Lutalo baleese Junior Lutalo ate. So etteekero gye liri bulungi erikwata bw'oba olina ekitone recording ennyimba zo ogamba abantu nti nze gundi togenda kweyita yanga gundi weyita erinnya lyo lyennyini people will support. Nalindabyeko ng'akola emikolo kintu kirala nnyo ekitegeeza bamusasudde oyimbira abantu eyo mbwale kibi nnyo era tujja kukwatagana n'abamateeka bwe batakyuse tutandise okulondoola ensonga. Ndowooza ensonga za Lutalo oziwulidde. Enteekateeka bw'eri zo tickets kweziri zatandise dda era zitundibwa. Gwayagala okuba ate ng'ofuna tiketi kweziri. Bino byenjogerako mba mbitegeeza. Tiketi eno eriko ekigambo gold oba VIP. Tiketi eno osobola zoominga in. Tiketi eno yafulumye era saawa zino eri mu bifo bina nga nkugamba nkakasa nti nzitutteyo gye ziri ebifo bina. Pa passport emakindye tiketi eno weeri. Paka last emakindye tiketi eno weeri. Hardware world entinda tiketi eno weeri. Jude Color Solutions mu kibuga wakati tiketi eno weeri. Yes, waliwo siryangu Standard Hotel Natete tiketi eno weeri. Wenaaviira wano waliwo omugenda okusanga akapande kano koolaba tickets available here. Okusinziira ku bwetaavu bwe tunaaba tufuna response kubanga enamba y'essimu bweri nti naffe abawa eno era nja kuteekawo akapande bwe katyo era ticket